Bishop okuva mu Catholic Church ayatulidde General Museveni era nga munnange newankubadde nga banne batidde ti munnange omusajja mu kaseera kano tugenda mu kalulu kinaalabika kitya munnaddiini okwogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo ng'obigyolekeza eri General Museveni ng'ate omubuulira mazima naye nga munnange kyatamugambye nga tekiriiyo. Okufa kwa Kaweesi kukyeyongera munnange okubeera nti nno ebibuuzo bingi ate nga ne answers munnange ntono naye nga kulina we kwetoololera awo. General Museveni kigambibwa okuba nti already yali amulabyemu omulamwa era nga munnange alina ekinene kyamutegekedde ekiyinza okuba nga kyekyavaako obuzibu. Bwanika ne banne bakyagenda mu maaso n'okukakasa nti nope bagisiiga ebitoomi era nga munnange babawadde airplay ku CBS radio. Kale munnange bwe batyo nga bali mu kibiina kyabwe ekya Mpuuga Democratic Front already waliwo yatugambye nti eyo eringa SACCO bakuŋŋaanyiza akasente okuva eri omukulu ate nga munnange nope eyongedde okubeera nga etakinga position bangi abagenda okubeera nga basuulibwa abatagenda kubeera nga badda bebaawa kaadi luli oba ticket flag okubeera nga beesimbawo ku bendera ya nope tebagenda kubeera nga bakomawo era nga bakaluba y'omu ku abo abatagenda kubeera nga munnange baddibwamu okubeera nga baweebwa flag. N'abo munnange abadduka mu nope kati nga Twaha Kajabo bibasobedde era bamaze dde okubeera nga munnange nga bulijjo nti babeera confused ate kakati bakyukidde ekibiina kya NRM nti obubbi obuli eri tebabulabangako tebalina we baali babulabye. Kale munnange bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula mu ebyo bye twogedde waggulu awo bwe tugenda okubeera nga bwe tutyo tuyitaayita mpola mpola. Teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku kasozi Jjanyi tuuka e Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku church yewa Hillside View Apartments gye ziri ezitemagananga omuntu ebisenge bisukka mu kimu ate nga ekiyungu kya mulembe nnyo eddiro lya mulembe nnyo mulimu buli kimu gwe twala butwazi tulotwo. Hillside View Apartments bali ku miwendo gya wansi nnyo amasanyalaze tegavaako wifi weeri munnange togimalaawo ate nga ne security eri gulugulu. Transport kasita obuukinga nabo ng'oli ku airport oli okumpimpi awo emmotoka ejja kukimaawe kutwali ku Hillside View Apartments ate nga ne maintenance palace gye bali nnyo gwe ayagala solar systems eza buli kika eby'amasanyalaze byonna eby'amazzi byonna aba maintenance palace babirina bwe yasi bakubireko bukubizi. Dokita omukugu waali nnyo asobola okutegeera ekirwadde ekikuluma era nga munnange kye bigenda okuggwera abaako watuuse mu kukuwonya akoze research n'amukuguka gwe genda ofune bufunyi eddagala kasita ofuna ennamba okuva wano ku Uganda at large. Namba zange weziri awo emu esembya 1015 endala esembyayo 73. Okay, tusooke ndowooza munnange tulabe Bishop kiki kye yagambye General Museveni. Bino nno munnange byabadde mu lupapula lwa Daily Monitor era nga Bishop omu mu bbaluwa gye yawandiise ebigambo sigenda bikwitiramu byonna naye nga ngenda kunokolayo ebyo eby'omuzinzi. Kakati munnange ono Catholic Bishop era nga bangi ku bo bakulitisizinga General Museveni by the way kubanga bwe tuba twogera ku madiini wano mu Uganda nsuubira okuba nga eddiini y'Abakatuliki ekyasinze okubeera ku sayidi y'abantu mu ngeri ya struggle ekyasinze okutegeera obulumi bw'abantu kubanga bo bavuddeyo ne boogera entakera okusinga abalala bo muganda wange emitima gyava dda wano mu bifuba gyadda wano mu nsawo newankubadde nga ne mu bo mulimu naye ng'ate bagezezzaako njagala okubuulira okusinziira ku ngeri ebintu gye bitambulamu. Kakati bano bo bagiyita era spade bagiyita spade boogera mazima. Kati munnange essaawa eno bwe tuli political scene erabika eri shaken
enyenyezebwa era nga ekyekango ky'amaanyi nnyo kubanga ebbaluwa muganda wange okuva eri Catholic Bishop era nga ono yataddeko omutwe ogugamba nti ndowooza yagambye the truth will set you free. The truth will set you free. Amazima gajja kukusumulula. Bwe mutwe oguliko kati ebbaluwa eno agyolekeza General Museveni era nga muganda wange ekwata kubanga kugaya sigenda gikusomera naye nga ebbaluwa eno ekisooka eyogera ku ngeri General Museveni gyakalakaseemu eggwanga obubi gyalifuzeemu obubi gadibengalye obwavu obufumbekedde mu Uganda ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka obusosoze mu mawanga okulemesebwa mu byobufuzi naddala abavubuka okubeera nga munnange buli kaseera babeera babalemesa mu byobufuzi katugeze ng'okubasiba okubatulugunya okubakijjanya n'okuba nti baagala bave mu byobufuzi balina enjogera yaabwe muve mu byobufuzi mukole emirimu gyammwe muve mu byobufuzi mukole emirimu gyammwe naye nga n'eri gye babasindika okukola emirimu gyammwe naye ate gye bali era naye babalemesezaayo kati abavubuka ne basigala awo batyo mu bbanga ne babulwako ekyokukola kakati era bw'atyo n'akakasa nti ebyo nga bw'abyogedde waggulu awo bye bivuddeko deeper national crisis bye bivuddeko akaseera ak'akazigizigi wano mu Uganda akatagambika mu buli ango zonna ebyenfuna kazigizigi ebyenjigiriza kazigizigi ebyensoboligana kazigizigi ebyobufuzi kazigizigi byonna kwegamba obulwako ne woogamba nti bannange wano kale nedda okuleka bo kye baakola kwe kugumya teekawo amagye gaabwe ne bagagulira buli kimu kakati ekyo bayita security ne gasobola okukuuma omukulu mu ntebe ey'obusika kati awo ne bavaawo ne bagamba nti eggwanga lirina security eri ggulu tugenda kuzikkiriza muntu yena kuzanyira ku security ya ggwanga awo naye nga twatandikira eri kasamwebaka kutulo kasamwebaka ne mwebaka kwebakane abantu ne bagenda nga bwebaka bwe bazuukuka naye webaka ugenda ne webaka naye enjala kasita ekuluma njagala okubulira enjala eruma omuntu ekiro obanga yeebase singa obeera muyala weekanga ozuukusa ogenda okulira enjala ekuli bubi nnyo oba waakiri mweyagala kunywa ku mazzi olwo n'abazuukuka ekiro ng'enkalamata ebaluma ne banywa ku mazzi kakati otulo abantu baatwebaka muganda nga otulo ne tufuuka otulo enjala n'ebaluma ne baayuya ne bakola batya kaakati ne bayimuka nga bagamba naffe bagenda okugira bati nga bannaabwe bali eri bo bannaffe bo bali abagezi bakola buli kimu n'okuduula baduula kakati otulo otwo ne tuggwawo bitubaka ku tulo ne bikola ki ne biggwawo kakati abantu bonna batunuulira ekintu kimu naffe twagala okugabana ku national cake kakati munnange obubaka buno bwabadde bwa kivumu nnyo era nga bukuba ebituli mu bufuzi bwa General Museveni era nga butunuulira current state of the nation embeera mwe tuli eggwanga nga bwe liri essaawa eno muganda wange liri yegeyege naye nga bw'okimanyi nti munnange bagamba nti ewali omuvumu tewabulawo ate mutiitiizi kakati munnange bangi nnyo ku bakulembeze mu ddiini y'ekikatuliki ebbaluwa ne bagyegaana ne bagamba ffe ebbaluwa eyo nedda tetugikkiririzaamu abamu ku bo era nga bagamba Bishop ono bw'atyo addidde ebyobufuzi nga agezako bitabiikiriza n'ebyobwakatonda naye ate nga bagamba mpulira bulijjo bagamba kiterevu obukulembeze butava eri Katonda naye kireka ndowooza obufuzi tebuva eri Katonda obukulembeze buva eri Katonda tuli mu bufuzi kakati bano
nga bagamba nti Bishop ono yakulosinze line yayise bwe yandikomye nga bagamba nti mu kaseera kano Tony gye yayogereddemu ne timing y'ebigambo ebyo kuba tugenda mu kalulu ate ne Tony yayogereddemu ng'alinga so ng'ate munnange ayogera mazima naye munnange Archbishop Paul Ssemwogerere ye bino byonna amaze okubeera ng'abiwulira bw'ati munnange n'awolereza statements ezakoleddwa Bishop n'agamba nti nti buno tebabadde bulumbaganyi mu byabufuzi wabula bakitwale nga moral wake up call kulabula era nga munnange nti yena gwe babeera bakusindikidde alina okweddako ategeere nti kitegeeza wano waliwo ekizigiro yes akati munnange ekituufu kiri nti ebiseera ebimaaso eby'eggwanga kiba kitegeeza nti abali obi by'emyoyo kubanga ffenna munnange bwe tutyo oba bw'ogenda mu muzikiti nti sheekh yenna abeera abuulira oba imaamu kiba kitegeeza ebigambo byayogera biba birina kubeera nga ate bikushepinga okukoza mu kkubo ettuufu ove mu ebyo ebibi byokola kati kitegeeza nti teri ngeri gye bagenda ate kuteeka mu kkubo nga teboogedde ku ebyo ebibi byokola kakati awo okwogera ku ebyo General Museveni eggwanga waalituusizaawo emirimu tewali obwavu bututta abagezaako kubanga abaagala okumanya butebe balina okubeera nga bakulemberwamu balina kuttibwa kubuzibwawo kuwambibwa kutulugunyizibwa okitegeera okukijjanya kwasukka wano e Uganda so nga ate munnange n'ebyenfuna ebyenjigiriza ebyobujjanjabi byonna biri ku ttaka kakati awo kitegeeza nti omuntu yenna naddala munnaddiini nga bwe kiri nti obukulembeze buva eri Katonda kiba kitegeeza aba alina okuwugira nga akugambira ddala ekyo nga bwe kiri ate tukimanyi bulungi nnyo nti eddiini y'Obukatuliki General Museveni jjukira nti abantu nga Kadino Wamala Nsubuga bano bayamba nnyo General Museveni kubanga waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti Kadino Wamala ng'alina faamu ye sayidi z'emubende eyo ekyankwanzi sayidi z'ekyankwanzi eyo mbu General Museveni mbu ente ezaaliko n'ebirala byonna bye balimako emmere biki be baabira ne babikaza eyo faamu yabalabirira nnyo ya Kadino Wamala kakati kiba kitegeeza nti muganda wange omutanza toyinza kuweerera mwana oba n'oliisa famire yo bulungi ne bakkuta bwe bamala okukkuta ate kati gwe ne bikoma awo kiba kitegeeza nti era n'ebirala byonna bye bakola olina okuba nga obitunuulira obirabe omwana omuweeredde asomye bamutikkidde bamala okumutikkira agenza afunye omulimu akola oba yeekozesa yekka kiba kitegeeza bw'owulira ate engeri gy'ayisaamu abantu abalala oba bakyala be oba biki n'ebirala era ojja muyita omuge mwana wange omukazi tebamukuba bwe batyo tebakola bwe bati tebavuma bantu tebamala gwogera tebawemula ne bw'okuba olina ssente amalala gakendiizi era byonna olina okuba nga obimugamba kubanga gw'oba wakuza omuntu aba atambulira mu kifaananyi kyo abantu bonna bagamba mutabani wa gundi mutabani wa Uganda at large Hashim Shuraim okitegedde kale kwegamba kati abantu abakulu baba balina okubeera nga batulondoola oba balondoola abo be babeera ababeera bakulira mu mikono gyabwe okusobola okubeera nga babeenyumirizaamu oba okubeera nga babaswaza bakkirize batambule n'obuswavu yensonga lwaki okiraba nti General Museveni bannaddiini balina okumugambako kubanga baamubeererawo oleka abalokole naye bwe twogera ku Bakatuliki Abasiraamu simanyi naye nze mmanyi nti baamubeererawo bannaddiini yes kakati munnange bino byonna General Museveni abiwulira era gy'ali yonna abitegeera naye nga okolima kuba kungi kale naye nga bakugambye ow'ebbango bw'otemuwemukira tokola ki
webikka. Okay, njagala okimanye nti abamukisa transport services webali nnyo era gwe munnange bw'oba obaagala bafune ku 074 932 773 074 932 abamukisa transport services balina emmotoka ez'omulembe ova bweru ku airport wakatonya ku kisaawe wali Entebbe just bakubireko bukubizi abamukisa transport services bajja kutambuza okujja ku airport mu ngeri y'obwesimbu awakutwala mu buddi okuba nnyonyi flight ekuleka ate nga munnange neewala yonna osobola okubakubirako ne bakutambuza bulungi nnyo basange ku 074 932 773 bamukisa transport services okosa ne Timo Property Consultants Limited. Bano balina ettaka ate era bagula ettaka bagoba ku nsonga z'ebyapa balina construction company beba Timo Property Consultants Limited nabo osobola munnange okubakubirako oba n'obalumba ku mutimbagano ku bibanja byabwe ebiwerako buli wamu wosanga ka platform witeeka mu butezi Timo Property Consultants Limited. Kakati munnange tukyali awo twagala okumanya kubanga Joan Kagizi ebibye twategeera ba Nixon Agasirwe babirimu bebagaba emmundu tulinze bulinzi kubanga beewozaako naye nga at least awo naye munnange okuttibwa kwa Kaweesi kyetumanyi General Museveni yakakasa nti emmundu eyakuba Katumba Wamala era mbu masasi yemu yakozesebwa okutta Kaweesi. Kakati munnange ebyama bwe bitone bigenda nga bivaayo kigambibwa nti Museveni yalina ekyaba mu Felix Kaweesi era nti yali ayagala kubeera nga ate amuteeka mu kifo kya Kale Kayihura ekiseera ekyo ye yali IGP. Museveni yali ayagala kujjawo Kayihura ateekewo Kaweesi mu kiseera ekyo era munnange ng'amaze okubeera nga ayita meeting mu State House mbu mu kiseera ekyo ekya Kayihura nga eyali assistant we mu kiseera ekyo yali Andrew Felix Kaweesi. Museveni amaze okubeera nga amulabamu omuzinzi nti Museveni bw'atyo nti yatuuza confidential meeting mu State House. Museveni private meeting eno mbi yalimu General Aronda Nyakairima mu biseera ebyo yali Minister of Internal Affairs era nti bw'atyo n'alagira Aronda omugenzi okubeera nga ate adraftinga ebbaluwa erikomendinga Kaweesi wamu ne AIGP John Nduguse okubeera nga munnange bwe batyo basikira Kayihura. Kakati ebyo munnange newankubadde nga munnange pulaani bwetyo kye yayitamu oluvannyuma lwa untimely death okufa okwekibwatukira okwatuukawo. Kale munnange tetumanyi bulungi ani yatta naye nga bino byonna bireka ebibuuzo okusinziira ku bukenke obwaliwo emyaka 8 nti Museveni abadde asirise ku nsonga eno oba oliyo gavumenti egeeza kukubeera nga ate era batubuzaabuza ku kituufu kyekiriwo kubanga bano nabo si bangu bayinza okutuma ensiriitinga kubanga ekyebuuzibwa Kayihura yakimanyaako nti meeting eno yali etudde nti Museveni yali atudde n'omugenzi Nyakairima mu meeting basobole okubeera nga bamureplacinga bwe kiba nga kituufu kitegeeza nti ate era still n'enfa ya Nyakairima eriko ebibuuzo kubanga n'oli naye kanyo kawulire. Kakati bwe tugenda ku Felix ne Nduguse lwaki Felix yattibwa ate nga Nduguse ye waali ebyo nabyo biri awo muganda wange kubanga n'oli ayinza okubanga gamba nti ono kamugjewo kubanga kati gwe tuvuganyako kifo bwe mugjewo nze gwe bagenda okugira n'oli naye nze asaagala ate kunziira mu bigere nange ngenda mugjawo kubanga aleka gwe bagenda okuwa. Kati ate Aronda ye kwagamba bunnange ebibuuzo bingi naye ansa ntono kyoba omanya naye nga ebyo nabyo munnange biri awo.
kakati munnange eyo bwe tuvaayo twolekera 2026 njagala okubuulira nti abasajja abava mu kibiina kya mpuuga ekya DF baleka bafungizza era nga bano bali serious nnyo era nga okusinziira ku musajja waabwe Bwanika emmanda we mulinnya eya Bwanika bw'atyo ng'atandika ono ekisooka atukakasa nti Bobi Wine project ya Museveni bw'atyo bw'atugamba tetumanyi mpuuga project yaani ekyo tukimanyi bwakkiririzaamu kati ebyo ng'abimaze bw'atyo n'alayira nti okukomba ku paasi naye nga Lubongo yatasobola kubeera MP wa Kampala Central okukosa ne Mufumbiro okubeera MP era nga Bwanika yatukakasa nti akimanyi bulungi nnyo nti Museveni akozesa Bobi Wine okunafuya Buganda okuleeta abantu abatali Baganda okubeera nga bakulembera wano. Ekisooka njagala okimanye nti obukulembeze Uganda eyawamu bwe tuba twogera ku Kampala abaddemu abantu abatali Baganda bangi nnyo kubanga Kampala tokyasobola kugamba nti kati Kampala wa Baganda 100%, not even 40%. Kampala abantu bangi nnyo mu Kampala mwebali ate nga bandowooza za njawulo. Kati bwe tuba twogera ku Kampala ayinza okuba omulala ennyo nsuubira okubandowooza ku bibuga kati nga Mbalala oba Mbaale ebyo birala ate ku Kampala. Naye nga ekikulu kya byonna abantu kye balina okubeera nga bategeera nti obukulembeze busobola okubeera obw'obulabe nga temubulinamu essuubi singa bubeera tebusobola kubeera nga buwuliriza naddala ebibaluma. Kati ng'oggyeko obutawuliriza bibaluma naye ate ettima bwe lisukka naddala ku bantu oba abatuuze oba bannansi ekyo nakyo kiba kitadde ate ku diguri endala ku level endala. Naye kati wano e Uganda ettima lyasukka obukyayi okukosa n'okubeera nti nno ebigenda mu maaso tubiraba ne twewuunya. Olaba enguudo zonna mbi zonna mu Kampala zonna zijjudde ebinnya, olaba kasasiro yenna ajjudde mu Kampala, olaba emyala gyonna giri awo naye nga bakugamba nti mwalonda bubi. Naye ate ng'omusolo bagukuŋŋaanya buli kaseera ne bagutwala gwo bagukuŋŋaanya bulungi era ne bagufuna bulungi naye mukuzza eno okulongoosa mwalonda bubi. Kakati awo ne weebuuza nti kati omuntu nga Bwanika ye ekyakyogerako ki nti okulonda omuntu katugeze mu Kampala nga Mohamed Nsereko kirina bwe kiyambira nga obukulembeze obw'oku ntikko bwe busalawo buli kimu. Ekikulu kya kujja obukulembeze buli tusobole okulaba nti eggwanga ettima liggwawo n'ekifiiriza ggwawo, otherwise nabano nabo tebatudde kubanga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna akasente naye nga bakapitalizingira ate ku situation eriwo basobole okubeera nga eddoboozi lyabwe liwulirwa eri nti bataddewo akazito ku opposition bo nga bali mu kulya kasente bagabana buwumbi na buwumbi kubanga bo kati sizoni yaabwe oba ebbanga lyabwe liweddeko kati bakolerera sente za retirement nti bwe baritayaringa mu bintu byonna teri akyasobola kubalonda teri asobola kukola kutya. Kale ngo bazimba amasomero gaabwe oba bakola bazimba ebizimbe byabwe kale nga batambulira awo bwe batyo nga n'obudde baba na bungi nnyo era still okubeera nti agenda ku rediyo kuli ku makya kubanga already yeeri oba yazimba amayumba ge n'ebirala ne bizinesi ezindala zitambula eno nga bwe bongera okubeera nga bateekawo confusion. Naye nga ye munnange Bwanika ne banne already kibiina kyabwe batugambye nti kiringa Sako Gashumba bwe yagambye kiringa Sako nti beekuŋŋaanyiriza omwo ati General Museveni bw'atyo bw'abakola mwekuŋŋaanye mwekolemu akabiina then mujje musabe ssente mu ngeri yaso. Kati baziyise eri ndowooza wasale ne zijja obuwumbi obwo 10 mugende mwekolemu omulimu mulwanyise true opposition. Kitegedde nti ffe tuli mu kwekolamu mirimu tuli kuza partnership development model zatulemedde okufuna sizinoonyangako
naye sizibulira nti gundi buno yazifunye nze wano ewaffe. Naye kati mukyali awo ku kakadde akamu ako ate nga mumala kwekolamu olumu sako zamanye babateera omwo kati nabali beekolamu sako mwagala kwekolamu sako mugule embuzi simanya mugule embuzi 3 muli abantu 50 muzigende nga zizaala mbu mugende nga buli mwafu afunako ebyo bwe bityo bibiri nga bo bali bakola sako nti mwekolemu sako munyagwa gwe ne bagundi mwekolemu sako Mohamed Nsereko Mohamed Munyagwa kyeka bamugoba ye electoral commission yamuga temumanyi naye nga Mohamed Nsereko aba Mpuuga n'abalala beekolamu kasako kaabwe bakukakubani abateera mu ssente nga bagabana naye ng'omulimu gwaki kulwanyisa true opposition mukiwaayirize mukikole buli kimu mugisiga ebitooni kakati munnange Nuupu yo already ekyagenda mu maaso n'okulaba nti oba oliawo ejjamu empulunguse era nga muzimu ku mpulunguse zegezezzaako okubeera nga ejjawo bakajjabo yabajjawo naye kakati bwetugenda emukono ekibiina kino ekya National Unity Platform kyamaze okubeera nga kyendoosenga Johnson Muyanja Ssenyonga mukono LC5 chairperson 226 bwe batyo nga already Reverend Peter Bakaluba Musakasa abaddeko yayitira ku kadi ya Nuupu bw'atyo munnange ali sideline bamaze okubeera nga ate bamusindika eri kubanga bagamba nti ono ye nga bwe kyali nti muntu wa NRM yatuuka n'okulonda assistant we nga wa NRM era nga bagamba nti munnange ono abadde nga kalaazize tazivangako era ng'abadde bulungi nnyo akwatagala bulungi nnyo ne NRM ekintu ekimulefudde okuba nti munnange tasobola kubeera ng'ate representinga struggle side zeeyo kakati bwe batyo paleese eyali meeya wa Mukono municipality Mayanja Ssenyonga bwe batyo bamaze okubeera nga bamwendoosinga era bwe batyo n'alaga nga bwali committed ennyo okubeera nga akwasaganya ensonga kuba LC5 bw'atyo munnange Bakaluba Mukasa atulabyeko nnyo kubanga jjukira nti Bakaluba Mukasa already mu byebufuzi emikono yali yafa era Nambooze yatuuka okwewoonya Nuupu naga Nuupu y'amaanyi olaba ekomezeewo Bakaluba Mukasa nga yali yafa emikono ye yali yafa kubanga emikono nabeerayo mu biseera byabo nti yali yafa nga baamugoba abantu Bakaluba Mukasa naye Nuupu yali yamukomyawo naye munnange bagamba tewempaka 12 bw'atyo era n'atandika emizeege kakati saawa yakugogola era atali steady ate positioninze bulungi alabika muganda wange wakukubwa ekikono akiwulire naye ng'amaziga mangi kwabo naddala abali mu struggle olukwe kati nga twa Kajjabo yasose n'alangirira n'agamba nti primary za NRM zatambudde bulungi era n'akkiriza nti bamuwangudde kakati tuli Bukoto South ye MP aliko twa Kajjabo kakati munnange bw'atyo akoze surprising U-turn naku 10 zokka nga yakavukukiriza nti yawanguddwa munakibiina kya NRM Kagabo kati agambe essaawa eno nti akalulu kabadde free and fair tekabadde free and fair era nga okusinziira ku bye yagambye oba bwe yayogedde nga bimenyawo bye yayogera nga 17 Julayi bwe yayuzayuza bwe baali bavuganya naye bwe baali kumbiranye Haji Muyanja Mbabaali eyawangula n'obululu 4,965 Kajjabo n'afuna 2,500 mu kamu kati Kajjabo muganda wange abawagizi be bwe batyo n'abakunga n'abagamba muwagire oli munnange naye kati n'abagamba wayisewo ennaku 10 neyeekyusa nga bulijjo n'agamba nze ngenda kujja nga independent abawagizi bange baŋŋambye nedda sikkiriza era kakati munnange yagamba nti tagenda kukkiriza kubanga amaloboozi g'abantu galina okubeera nga gawulirwa era agenda kubonereza ababbi b'obululu mu NRM era agambye NRM abawagizi mu Bukoto South
bamugambye nti alina okubeera ng'alwanyisa obubbi bw'obululu, agenda kuba akomawo nti amaloboozi g'abantu ge gamatalinga ennyo. Kale munnange be bantu bakiikirira era yagenda kujja nga independent, tagenda kubeera ng'abikkiriza ebyamba baali okuba nti yamuwangudde. Ow'empaka akunama ebiri, ow'empaka akunama ebiri ajja kuba akyakaabirako munne, ayinza n'okugamba nti kale waakiri batuwangule naye nga sigenda kusukkawo gye wano tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo. Mukama Katonda akuume atakumira mpeera.